Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero kyenjagadde okubeera nga tutunuulira omuntu asobola okukuloga n'ofuna accident. Kyenjagadde okubeera nga tutunuulira ekyokuddibwamu kiri nti ye omuntu asobola okukuloga bulungi nnyo n'ofuna accident n'okufa n'ofa. Bantu bangi bafunye accident naye nga accident ezo zizze lwa kubeera munne kumukolera ddagala n'afuna accident. Ate nno kye mulina okutunuuliramu abantu okufuna accident ezo mubaamu n'enneeyisa, enneeyisa gye weeyisaamu mu bantu abo b'owangaala nabo, olw'ensonga nti abantu enneeyisa gye mweyisaamu si nnungi. Ng'ekisooka mumanyira nnyo abantu, muvuma nnyo abantu, mubba abantu, kwegamba mweyisa mu nneeyisa etali nnungi. Kati abantu abo bwe mujja nga mukola ebyo ebitali birungi ng'okubba, obeera ojja kubba mwoyo atabbika, ky'oba olaba ng'ojja kufuna accident bakumenya amagulu oba ofe. N'olwekyo mubeere beegendereza mu nneeyisa gye mweyisaamu mu bantu. Omuntu wakugambanga nti nja kukuloga, ekyamazima kikulu nnyo owulira ekigambo ekyo. Abeera asobola kuba okuloga kwangu. Okuloga kwangu, okuwona kwe kubeera okuzibu. Kyangu nnyo omuntu okuloga n'ofuna accident. Bulungi nnyo ekyo kyenjagadde mubeere nga mukimanya wamu n'enneeyisa. Mweyise bulungi mu bantu, tomanyira bantu. Omuntu oyo gw'olaba talina wakuyita, takumanyi. Mu kukola ekintu kiba kyangu, mukitegedde? Kuba okuloga kwangu. Abamu abaloga tebagenda ku basawo, agenda waka waabwe n'akwata bukwasi mu ebyo bye balina ewaka, n'alyoka akusindikira ekizibu n'ofuna accident n'omenyeka amagulu. Mulimu abantu abafuna accident naye ng'evudde ku muntu munne nga yagimusindikidde. Nze mbalabyeko nakalabako abantu ba mirundi ebiri nga bafunye accident naye nga accident ezo ekyamazima nga babasindikidde ensindikire. Mubeere beegendereza omuntu wakugambanga nti nva mu maaso neesonyiwa, ndeka, omuntu oyo obeera ng'omwesonyiwa. Naddala ng'omanyi nti talina musango gw'akoze. Ekyo nkubuulira. Mulimu abantu ababuukira abantu n'amuvuma, ky'oba olaba nti ojja kulaba omwana ng'avuma n'avuma naye n'afundikira ng'ate ali mu buzibu obw'amaanyi, n'afundikira ng'ali mu maziga, n'afundikira nga bizinensi zonna zifudde. Ku biseera ebisinga biba bitambulawo ebityo nga bikolimo okuva ku oyo omuntu gw'obeera wasobya. Mubeere beegendereza, fuba okulaba ng'omanyiira oyo abeera akumanyidde, naye atakumanyidde beera ng'omwesonyiwa. Mulekerawo okuvuma abantu, bajja kubaloga, bajja kubasiraanya. Ky'oba olaba nga abantu bangi mutera okugamba naloose ngwa mu binnya, naloose bantu gannwana n'ekisajja kinkozesa. Ebiseera ebisinga babeera abantu abo b'obeera omanyiira. Abantu abamu abo kiba kyangu nnyo okukozesa emizimu egyo n'abeera ng'akusindikira emyoyo gye emibi ne gibeera nga gijja kusumbuwa ekiro nga weebase. Ekyo mbabuulira. N'ekirala, mubaamu abantu bano asobola okudda ku muzimu gwo naddala nga weebase n'abeera ng'agusumbuwa, ky'oba olaba ng'ojja kuloota ng'ebintu bikutuga, ekisajja kikutte, kikutuga. Kale mubeere beegendereza, mba mwagala okuwona ebintu ebyo ebitali birungi mu mbeera eya bulijjo, okuwona accident ezo, okuwona emyoyo emibi obutabalumba naddala nga mwebase. N'olwekyo mubeere beegendereza. Kyandibadde kikulu nnyo okukola ekintu, okuvuma omuntu, okubba ekintu ky'omuntu, kyandibadde kikulu nnyo nayo kennyini obeere ng'olina kye weesiga. Kuba mulimu abantu babeera baasala eddagala ng'ekyamazima kiba kizibu nnyo okufuna ekintu, kiba kizibu okufuna ekizibu. Abo babeeramu, mulimu abantu abalina ziirizi mu biwato, ng'oyo kizibu nnyo okugwa mu buzibu. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.